kawanvu muko wabula ate woba otudde n'okawa obudde oyinza ogenda maaso n'okubanga okajjamu ekyokuyiga nange ka sipiidi nja kukasalaasalamuko anneme kutuuka gye bituuse nga nkooyedde ddala eddoboozi eryange aba siddi omusunsuzi kale ababiri boogenda maaso n'okuba nti olaba ku screen ye mukulu bavudde kaate ye mukulu Bobi Wine wamu ne Bebe bannange simayina wakutandikira naye nga nja kutandika mpola mpola. Debate ebaddewo ebadde jjukira yatandikibwa omukulu His Excellency Bobi Wine bagoyinza okuyita His Excellency Roberto Kyagulanyi Ssentamu awodde eri ku side ey'ebyobufuzi mu National Unity Platform ng'ekibiina wamu ne People Power. Omukulu oyo alina olunaku lwe yagenda maaso n'okuba nga akuŋŋaanya oba ayita olukuŋŋaana lw'abamawulire muno mwe yayogerera ebintu ebyali ebingi nnyo omwali n'okwewaana nga bw'ali nti asinga banne ababiri ajjukira bali basatu ye kennyini Bobi Wine Bebe wamu ne Jose Chameleon. Mwana mulenzi oyo yatandika ng'agamba banne mbu abasingira wala nnyo musically, socially, economically, politically, kati ewasinga okuleeta obuzibu ye point ya academically bwe yagamba nti abasinga bonna academically oba abokiza mu Luganda nti mu nsonga z'ebyokusoma nazo ate abasinga mbiri byokka mu ssente n'ebisigadde wabula ne wekituuka mu by'amasomo abasingira ddala. Ebyo byali bigambo wabula ebigambo ebyo ebyandibanga mu bamu ku bye baayisa obubi Chameleon talina kye yakyogerako nnyo ne mwana mulenzi Moses Sali oba goyinza okuyita omukulu Bebe ali beebaliba ntali yagenda maaso n'okubanga ensonga eno yamukwatako nnyo era yamunyiiza ate yamuleka kyekimu yamunyiiza ekyo direct okusinziira ku vidiyo zazaakola akiraga nti omukulu yanyiiga nnyo. Oluvannyuma lwa Bebe okulaga obusungu bwe yagenda maaso n'okuba nga areplyinga eri omukulu ennaku nga 2-3 eziyise n'alaga obusungu bwe n'obutali bumativu. Ojja kujjukira nti omukulu Bobi Wine yagenda maaso n'okuba nga afuna diploma mu MDD oba kyoyinza okuyita music dance and drama okuva wali ku university oba ssettendekero enkulu e Makerere. Wabula Bebe oluvannyuma yavaayo n'okunnyonnyola ng'agamba nti nno mu A-level ye nga Bebe yakola essomo eryo erya PCM oba omubiri physics, chemistry ne math gyagamba nti eyo y'amaanyi nnyo esinga n'omuntu agenze maaso n'okuba nga graduatinga n'afuna diploma ku institution. Wabula ojja kujjukira nti PCM eyo abagikolera mu secondary wabula ate omuntu alina kusooka kuva mu secondary okusobola okufuna diploma bw'aba nga agenze ku ssettendekero yonna. Abosi ono omukulu CEO era ssenkulu akulira ekibiina Kigagamel Entertainment we yagenda maaso n'okuba nga annyonnyola nti singa afuna omuntu we ow'oluganda lwe n'agenda maaso n'okuba nga amusaba amagezi nti kugenda maaso n'okuba nga asoma MDD ne ssente okuzikolamu ekirala nti amuwa amagezi at least agende maaso n'okutandika bizinensi y'okulima bulirambo okulima ey'okuvuba ebyennyanja athana okugenda maaso n'okubeera ng'asoma kikoosi ekyo eky'MDD kubanga okusinziira ku Bebe ekyo kikoosi tekirina makulu just kiri awo bubeezi. Nga omanya ebiseera ebisinga Bebe buli wagenda maaso n'okuba ng'awa endowooza ye abawagizi be basanyuka nnyo naddala abawanirira oba abaagala ekibiina ekyo Gagamel. Ebbaluwa neyo gy'ogenda maaso n'okulaba eri mu kuyita ku screen y'ebbaluwa gye tugenda osoma baluwa mpanvu nnyo wabula tugenda gituukako. Ebiseera ebisinga Bebe buli waakola submission ye
abantu abamukkiririzaamu naddala abagagemere bagenda maaso n'okuba nga bamuwa thumbs up n'okuba nga bamuwa tik ne bagamba nti kyekyo daddi ogenze maaso n'okuba nga oyogera ensonga. Wabula ate abamuvuganya ebiseera ebisinga bagenda maaso n'okugamba naye mukulu olowooza mu ngeri etya. Bagenda maaso n'okuba nga baawukana nnyo ne ku ndowooza ye wano nawali. Oluvannyuma lwa bino byonna nga bigenda mu maaso, Bebe Cool ng'avuluga Bobi Wine wano nawali, ne Bobi Wine ng'addiza Bebe Cool. Olutalo lwegasseemu omuntu owookusatu, ono nga ye mwannyina wa Bobi Wine, sister wa Bobi Wine. Bobi Wine alina abooluganda abawera ate nga bonna bali mu entertainment industry eno ffenna etutembeeta ne tuba nga mwe tutambulira. So alina abaganda be omuli Banjo Man, Mickey Wine, Nyanzi, Chairman oba goyita Chairman Nyanzi, Eddie Awe, Mickey Wine amwogeddeko, Daxi Vibes era nayo jamulaba mu bifaananyi wano n'abalala bangi. Wabula atatera kwogerwako ate nga naye ayimba ye sister wa Bobi Wine amanyiddwa nga Irene Kayimba okuva wali mu Kibs. Irene Kayimba alina ekibiina bakiyita Kibs. Bakiyita Kibs what? Kibs Vision Revolution. Kibs kyekibiina mwasibuka n'agenda maaso n'okuba nti afa bakula omuziki asista wa Bobi Wine. Asista wa Bobi Wine nno bino byonna Bebe Cool byabadde agenda maaso n'okuba nga wa submissions ez'enjawulo abadde nga asirise nga yeetegereza bwetegereza n'okugenda maaso n'okuba nga apulikiza oba nga awuliriza. Wabula gye yamaze ng'alaba kimusiiwa. Ebiseera ebisinga mu Luganda tugamba nti gwe kisiiwa oyo gw'olaba oyo omukyalo oyo ye sister wa His Excellency Bobi Wine. Ebiseera ebisinga mu Luganda tugamba nti nno gwe kisiiwa yazaala oba gwe kiruma yazaala. Wabula Irene Kayimba oluvannyuma lw'okulaba nga mwana mulenzi Bebe Cool awa submissions ez'enjawulo n'okuba nga avumirira koose ye ya MDD tekyamulese kyekimu n'abandukayo n'agenda maaso n'okuba nga akola omuko gw'ebbaluwa ogwabadde omuwanvu ennyo. Yakoze omuko gw'ebbaluwa ogwabadde omuwanvu ennyo era ebbaluwa eyo yagiwandiise ng'agiweereza butereevu omukulu Bebe Cool ng'ayagala okubaako ebintu byamusomesa n'okubaako engeri gyamutereezaamuko wadde nga batera okugamba nti atuma omukulu tamaka ne sister wa Bobi Wine ku luno alabika teyamaze. Kale katugende maaso n'okuba nga teyamaze oba okumagaamaga nti kubuddwa butamagaamaga so teyamaze mu mbeera emu bayinda. Kale akatufune ebbaluwa eyo mukwano gwange atugende maaso okuba nga tugiyisaayisaamuko amaaso wano nawali atugende maaso okuba nga tutemaatema ensonga straight away. Kale ebbaluwa eyo yabadde egenda maaso n'okuba nga egamba bweti. By the way boolaba ku screen be baganda ba Bobi Wine, ono ye Dax Vibes ate ono ye Irene Kayimba eyawandiikidde Bebe Cool ebbaluwa. Tugenda gisoma mu Luzungu ne mu Luganda line ku line gye tusoma gye tuzza mu Luganda tusobole okuba nga tukyanguya. I'm a very proud product of MDD, baked from the most prestigious Makerere University. I later on supplemented the goodness of MDD with CIM-based London marketing skills and knowledge. Ekitegeeza nti nze ndi muntu eyeenyumiriza okubeera nti nasoma MDD era nga nafumbibwa bulungi nnyo okuva ku ssettendekero ekyasinze obulungi eya Makerere University. Oluvannyuma nagattako wali obulungi bwa MDD nagenda maaso n'okubugattako skills eza marketing okuva wali mu CIM okuva mu London wamu n'amagezi. We must note that non-formal skills are best when upgraded with formal training. Nti tulina ogenda maaso n'okukimanya nti nno skills zino ezaffe eza bulijjo zigenda maaso n'okuba nga zifuuka ennungi ennyo singa tuzigattako amagezi amasome.
I assert that this is what makes my brother Bobi Wine a very unique artist that Uganda is blessed to have. Kino nkigattako nti ddala kyekifudde muganda wange Bobi Wine okubeera ow'enjawulo ennyo era omukisa ogw'amaanyi Uganda gw'erina. So my elder brother Bebe, no non-formal practice in MDD is what has made you, not PCM. Era simanyi lwaki weerabira nti nabwe kiti omukulu wange Bebe MDD oyo atalina musome gw'obadde ogenda maaso n'okukola yakufudde ekyo kyoli. Naye singa you finished your PCM at A level, singa oli wa tabbu nnyo, because PCM gives a foundation for great professions like civil engineering. Nti singa wamaliriza PCM eyo gy'oyogerako, singa wagimaliriza ku mutendero gwa A level, singa oli wa tabbu nnyo, olw'ensonga PCM eyamba abantu okufuna emisingi emirungi omulina okubeera nti osobola okusoma obwa yinginiya obwo obugwa mu ttuluba eryo abazimbi. Imagine being engineer Bebe, who is a great East African artist at the same time. Tijasigwe Bebe kuli kubamu akafaananyi ng'abantu bakuyita engineer Bebe ate nga oli muyimbi w'amaanyi nnyo ku mutendera ogw'obuvanjuba bwa East Africa. Buba buvanjuba bugwanjuba East Africa. Lwaki otema omuti kw'otudde mukulu? Unless you have forgotten omulimu gwo, naye if I'm not mistaken you have built a career in MDD. Lwaki Bebe kulu otema omuti kw'otudde? Pozi nga neerabidde bwerabizi, naye omirimu gyo gyonna ogenze maaso n'okubanga ogizimba oba ozimbye omulaka ogw'amaanyi naye ng'oguzimbidde ku MDD. Bana MDD sigenda kubanga nkikyusakyusa mu luzungu buli kaseera. MDD kiggwayo nti music, dance and drama. Ekivunwa nti omuziki, katemba n'amazina, oba omuziki, amazina ne katemba, so kye bayita MDD. So tugenda kitwalirawo. You are who you are because of MDD. Bwe mba neerabidde nzijukiza ti Bebe kulu oli kyoli olw'okubanga MDD. Bwe mba neerabidde nzijukiza you are earning a lot of fortune from MDD. Kituufu oba kifu ti Bebe kulu ofunye ebirungi bingi okuva mu MDD. Kituufu ekyo oba si kituufu? Your family is happily living on MDD, my brother, unless if tell the word that you sing for philanthropy or charity. Nti family yo eyimiriddewo kulwa MDD sebo okujjako ng'otugamba nti gwe oyimbira byandola. Dance, awo yasose n'awandiika nti dance amazina. Kati atandise okutema MDD mu bujjuvu n'engeri Bebe kulu gy'agenda maaso n'okuba nti emukwatako. Your fans enjoy seeing you dance. Wadde nga toli kafulu naye we appreciate the effort you put in to entertain. Nti abawagizi bo banyumirwa nnyo nga ozina wadde nga toli kafulu wabula tusiima oba abantu basiima nga ogenda maaso n'okubajja esanyusa. But I have met friends who studied MDD and they turned to serve as a therapist. I have a brother who does dance movement therapy and he is teaching at many universities here at Makerere and abroad, doing a lot of curricular exchange program with New York University and many more projects because of his background in MDD. Simanyi oba ekyo kiyita PCM. Nannyonnyola nti nsisinkanye abantu bangi abafuuse ate abajjanjabi. Nina mukwano gwange akola kye tuyita dance movement therapy oba akola okujjanjaba wabula ng'ayita mu mazina, asomesa ne ku university ez'enjawulo omuli ne Makerere wano n'emitala w'amayanja. Bintu bingi ebikolebwa wamu ne wali mu New York University era alina projects nnyingi okuva mu gyasibuka era ng'ensibuko ye ya MDD. Simanyi oba gwe Bebe kulu ekyo kyoyita PCM. Then wano Irene mu bbaluwa ye yagenze waddako n'awandiika nti drama oba katemba.
Oh, blood. Still, I personally appreciate that you act well in your videos to bring out the illusion of your artistic message. Songs like Akamwa and Against etc. Nti ho blood wange. Ddala nze ng'omuntu nnyumirwa era nsiima nnyo engeri gy'ozannyamu bw'oba okola mu zi videos zo n'oggyayo obubaka obulungi bw'oba oyagala abantu bafune mu nnyimba nga Akamwako n'oluyimba lwa Genzi n'ennyimba endala nnyingi. Munnange nno, that's all M did to us who went to that great space that may look louse at Makerere. That may look louse at Makerere University. The Performing Arts and Film Department has located near the Senate building at Makerere University. Nti munnange nno ebyo byonna ye MDD gye tuli fe abaagenda mu kibangirizi ekyo eky'Amakerere bwe kyoyinza okutunuulira ng'ekyolugeregerero. Performing Arts ne Film Department eyo oba department eyo ya Performing Arts erinaanye Senate building e Makerere ku Ssetendekero. You just need to be reminded that all courses are good, and that's why we have doctors, teachers, carpenters, professors in MDD and artists like you. Njagala okujjukiza Bebe kulu nti buli koosi yonna ya mugaso y'ensonga lwaki tulina abasawo, abasomesa, abazzi, abaprofesa mu MDD n'abayimbi oba n'abakozi b'ebyebitone nga ggwe. Actually, you are about to say that PCM is better than teachers without being mindful of the fact that all professions are made by teachers. For your information, we have doctors in MDD. Nti actually njagala okutegeeza oba onaatera okutugamba nti PCM asinga abasomesa nga weerabidde n'okwerabira nti profession zonna oba emirimu gyonna gigenda maaso n'okuba nga gikolebwa abasomesa. Njagala okujjukiza ssebo ne mu MDD tulinamu abasawo oba badokita. These are professors teaching at university levels of education. Oba kyendaba kye mulaba nti bano be baprofesa abagenda maaso n'okuba nga basomesa ku university level oba amitendera egyo egy'amasomo egy'enjawulo. I will now call upon my OBs and OGs from MDD department at Makerere University to pick interest in this discussion. Otherwise, something obscene can happen one of these days if we allow such utterances about MDD, the disciplines that made us. We are gone. Tinabwe kitongenda kowoola ba OBs bange ne ba OGs okuva ku department oba department eya MDD wali Makerere University ogenda maaso n'okuba nga bafubutukayo ku mulamwa guno olw'ensonga ekintu ekimu kyandyonooneka mu nnaku zino singa tukkiriza abantu ogenda maaso n'okuba nga bamala sijja kozesa kigambo kwasaba nga bamala gaatula ebintu ebifaanana bwe biti ku MDD n'empisa ezagenda maaso n'okutukola tujja kuba nga tuseebengeredde era nga tugenze. First of all, I will call upon members of parliament like Honorable Brenda Namkuta, Honorable Chiyaga Hillary, Dr. Hildeman, Honorable Katolo Bwama, Mukulu Patrick Omjuka, Mukulu Abe Mchibi, Mama Wafe Mariam Dagire. Please come and give more light on what is happening here. Nakoola abantu abo bowulidde emmenyawo n'abagamba nti bannange mujje mugende maaso n'okuba nga mutuyamba muwongere okuwa ekitangaala ku kino ekiri mu kugenda mu maaso essaawa zino. Still, where have we left the parents who are hustling to get tuition for our young brothers and sisters that are currently at MDD? Nti ddala tuleseewa abazadde abo bagenda maaso n'okuba nga bakwata mu kawaligo ne bajjamu empiya ne bagenda maaso n'okuba nga baweerera baganda baffe ne bannyinaffe ne baganda baffe abali wali ku Ssetendekero abasoma omukutu guno wulira mbu omukutu abasoma koosi eno eya MDD.
this has been happening, but we always keep a deaf ear. We have seen great people from this department, people like Bobi Wine, His Excellency Roberto Kyagulanyi Ssentamu. Dr. Mangen Patrick is the Dean at the School of Liberal and Performing Arts at the College of Humanities and Social Sciences. Professor Antonio Silvia Nanyonga, the Grants Management Committee Chairperson at Makerere University. Dr. Benon Chigozi, the current head of Department PAF at Makerere University. Philip Ruswata Kafulma, a PhD scholar. Kale, awalinga agamba nti nno kino kye kigenda okubeera nga kibeerawo oba kibadde kibeerawo ebbanga lyonna olw'ensonga nti ebiseera ebisinga twesuulirayo gwa naggamba ne tutateekayo kutukuwulira naye ng'ate mazima tulabye abantu ab'amaanyi omuli Bobi Wine yennyini, Dr. Manningen Patrick, Dean wa School of Liberal and Performing Arts, n'amanya ge muwulidde ngenda maaso n'okuba nga mmenya amalala omuli Silvia Nanyonga, a professor, omuli ne Dr. Benon Chigozi akulira department ya PAF wale Makerere University. Nagatako Philip Ruswata Kafuluma, a PhD scholar in farm production, and he has been the first person to study farm production at this high level in Uganda. Eric Jemba, a PhD scholar at Makerere University, a stroke New York University. Dr. Sekalega Branco Lawrence, who is heading the music therapy and cancer patients project at Makerere University, stroke Mulago Hospital. All this started MDD at some point. Ye kambuze nga asulewo anti akayimbako ke bayita Akamwa wamanya amakulu gaako ng'okayimba muganda wange. Ako yagiyogedde nga bali abaana ba TikTok. Ye kambuze nga asulewo nti akayimba ke bayita Akamwako wamanya amakulu gaako muganda wange ng'okayimba oba nedda. Kali so nagatako walinga amaliriza anti #ProudMDD ancestor ProudMDD ancestor Irene Kayemba Mirembe MDD alumni Bobi Wine Bebe at Makerere University Performing Arts, at Philip Ruswata Kafuluma, at Mangen Patrick, at Patrick Mujuka, Dr. Hildeman, at Sekalega Branco, Babi Kyagulanyi, Dax Vibe, at TAFB, Pal Magic TV, at CBS Emandu. So, na tagging ane media houses ez'enjawulo endala nyingi, of which ne teacher Mpamire namulabye nga commentingako ku bbaluwa eyo yemu. Omuliro guli ku social media omukwano gwange gwaka bwasi gwaka bwasi agugenda maaso n'okubanga gukulukuta ng'amazzi. So ebbaluwa eyo nno gye ngenze maaso n'okuba nga nkukutuliramu mukwano yagenze maaso n'okuba nga ewandiikibwa omukyala ate ng'ono mwannyina wa His Excellency Bobi Wine amanyiddwa nga Irene Kayemba, ng'obubaka bwonna yabadde yagenda maaso n'okuba nga abwolekeza eri Bebe olw'ebigambo byagenda maaso n'okuvaayo n'ayogera wano na wali. So yabadde agenda maaso n'okuba nga awamu ku Bebe lecture n'okuba nga amubuulira ensonga ez'enjawulo lwaki talina kuvaayo yadde n'eddakiika n'emu, oba lwaki talina yadde olukusa olusobola okugenda maaso n'okuba nga ateesa ku nsonga za MDD, era n'amulaga n'obukulu obwa MDD mu Uganda, ng'ate akozesezza ye kennyini Bebe nga example, n'amulaga nti nno yandibadde just afukamira na bufukamizi ne yeebaza MDD olw'ensonga nti kwe musingi gwali wadde nga teyagenda maaso nakubanga ayitako mu ssomero.
ku bintu ebikwatagana ne MDD yennyini mu buufu obumu oba obulala mukwano gwange agenda maaso n'okuba nti olaba eddakiika eno ate ng'ogenda maaso n'okuba nga owuliriza mu mbeera emu oba endala asoba nti bakyagenda maaso n'okuba nga bavaayo n'okugenda maaso n'okuba nga bawa opinions zaabwe ez'enjawulo ku nsonga ezikwatagana ne debate eno eya MDD Bebe gye yavaayo okugamba nti nno ye yasoma PCM ku senior 5 wadde teyamalako A-level oba wadde teyagenda maaso nakubanga asoma university wabula yagamba asinga omuntu eyagenda ku university ebitundu bingi nnyo era nti asobola n'okukwata ssente n'aziwa omuntu n'alundamu ebyennyanja mu kifo ky'okugenda maaso n'okuba nga akola course Bobi Wine gye yakola ku university. Aba CD omusunsuzi linnya lyange era eddoboozi lyange ebiseera ebisinga nze mbeerawo kububamenyeramenyera bwe buba buzze nga buli mu biwandiiko ebiwanvu ennyo eyo neeyama kubanga mbakutulira mu Agaliwo ye YouTube channel kwoli mwebale nnyo.